Matayo essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Luno lwe lulyo lwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Pereezi ne Zeera ne Tamali, Pereezi n'azaala Kezulooni, Kezulooni n'azaala Laamu. Laamu n'azaala Aminadabu, Aminadabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumooni, Salumooni n'azaala Bowaazi Mulakabu, Bowaazi n'azaala Obedi Muluusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka, Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya, Sulemaani n'azaala Lekobowaamu, Lekobowaamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolamu, Yolamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Keezeekiya, Keezeekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amoni, Amoni n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be. Mu biro abaana ba Isirayiri mwe baatwalibwa e Babulooni. Oluvannyuma lw'okutwalibwa e Babulooni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubabbeeri, Zerubabbeeri n'azaala Abiwuudi, Abiwuudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Saddooki, Saddooki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwuudi, Eriwuudi n'azaala Eriyazaali, Eriyazaali n'azaala Mataani, Mataani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu eyali bba Maliyamu, Maliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Bwe giti emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuusa ku Dawudi, emirembe 14, nate okuva ku Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babulooni, emirembe 14, nate okuva ku kutwalibwa e Babulooni okutuusa ku Kristo, emirembe 14. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi, n'alowooza okumulekayo mu kyama. Laba bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Omutukuvu. Naye alizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga y'alirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, era alizaala omwana wa bulenzi, erinnya lye aliyitibwa Emmanweri, eritegeeza nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazukka mu tulo, n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira, n'atwala mukazi we, so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yusufu n'amutuuma erinnya lye Yesu.